Nkulamusiza nate webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Amanya ze Bolton era leero tugenda kuba tutunulira ku ngeri ey'okubiri. Omundi wiiki ewedde twalaba engeri esooka engeri esooka abantu abakyusakyusa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo okugezaako okwegulumiza n'okweyimusa, engeri gye bakyusakyusaamu enjiri eyo n'okubuzaabuza abantu. Twalaba engeri esooka nga bakyusakyusa ekisa kya Kristo. Bayibuli etugamba nti obulokozi buli mu kisa kya Kristo yekka. Katonda yatulaga ekisa kuba twali bafu mu byonoono byaffe. Katonda n'atukwatibwa ekisa n'atufuula abalamu mu Kristo Yesu. Kye tulina okukola kiri ekintu kimu kyokka kukkiriza mu Yesu Kristo omwana w'omu. Kyova olaba ne olunyiriri olukyasinza okubeera olw'ettutumu oluli mu kitabo kya Yokaana essula ya 3 olunyiriri lwa 16 lugamba bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana w'omu bw'ati buli amukkiriza n'akola ne kino wabula buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutagwawo. Kitegeeza obulokozi buli mu kumukkiriza kwokka. Tewali ky'oyinza gattako mu bikolwa byo osobole okufuna obulokozi. So twalaba engeri emu ababuulizi bano ab'obulimba engeri gye bakyusakyusaamu ebigambo bya Mukama waffe, nga engeri esooka gye babikyusakyusaamu kukyusakyusa na kulimbalimba na kugezaako okubuzaabuza abantu nga bayita mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Bagamba Mukama akuwadde ekisa, kola kino na kino na kino na kino na kino osobole ofuna kino na kino na kino na kino. Kwegamba olina ky'olina okukola okusobola obbaako ky'ofuna. N'ate nga Bayibuli etugamba tewali ky'oyinza kukola. Obulokozi kisa kya Katonda, tekiva ku bikolwa byo. So engeri esooka abantu bano gye bakozesa kukyusakyusa kisa. Engeri ey'okubiri kugattako. Okitegeera okuddira ebirowoozo byabwe oba n'entegera yaabwe ne bagigatta ku byawandiikibwa. Nabaga ebyawandiikibwa bigamba bwe biti. N'olwekyo nze ndowooza olina n'okukola kino ne kino ne kino ne kino ne kino okusobola okuba nga enkolaganayo ne Katonda nnungi. Kwegamba baddira ebyawandiikibwa ne babikuwa naye ne bagattako n'ebyabwe. So tugenda kutunuulira Bayibuli ki kyeyogera ku ekyo. Bayibuli etugamba bweti mu kitabo eky'amateeka olwokubiri kigamba bwe kiti mu ssuula ya 4 olunyiriri lwa 2 wagamba we wati: temwongerangako ku mateeka ge mbalagira, so temugatoolangako, naye mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbategeeza. Temwongerangako ku mateeka ge mbalagira, so temugatoolangako. Temwongerangako ku mateeka ge mbalagira, so temugatoolangako, naye mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbategeeza. Olwo olunyiriri lwa 2 essula ya 4 mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Bwe tugendako mu kitabo ky'okubikkulirwa oba kye bayita Revelations mu Luzungu wagamba we wati: essuula ya 22 olunyiriri lwa 18 ne 19 wagamba we wati: ntegeeza buli omu awulira ebigambo eby'obunnabbi ebiri mu kitabo. Omuntu yenna alibyongerako, Katonda alimwongerako ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino, era omuntu yenna alikendeeza ku bigambo
by'obunnabbi ebiri mu kitabo kino. Mukama alimuggyako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekyo ekitukuvu ekiwandiikiddwako mu kitabo kino. So tulaba nga mu kitabo kya okubikkulirwa ne mu kitabo ky'ebyamateeka olwokubiri boogera ku kintu kyekimu: totoolako ate togattako. Ebyawandiikibwa nga ebyatuweebwa tetulina kutoolako ate tetulina gattamu ndowooza zaffe. Nti nze olw'okuba ndowooza bwe nti ndowooza nti era mbagamba nti olw'okuba nyina endowooza eno mbagamba nti bwe muti mulina okukola. Okitegeera? Mu byawandiikibwa mu bulokozi bwe tulina mu Kristo tewali Katonda bwagambira mbu olina kukola bw'oti osobole okufuna wano. Tewali mu byawandiikibwa bwe bagambira nti nno olina okgenda otunde enjuuyo ojje oweeyo ssente ezo Katonda agenda kuddizaamu enju 10 oba enju 5. Okitegeera? Oba omiisinze omulamwa gw'obulokozi. Abantu abasinga okumiisinga omulamwa gw'obulokozi mu biseera bya Kristo be baali abantu Abayisirayiri bennyini abalowooza nti Kristo yali azze kubanunula eri obuddu bwe baalimu obw'Abaroma. Naye nga Kristo yali azze kubanunula eri obusibe n'obuddu obw'ekibi n'okufa, abawa obulamu obutaggwaawo. Naye baakimiisinga nga batunuulidde kirala. Kati obulokozi bwe tulina mu Kristo bwa bulamu butaggwaawo. Kyova olaba era nga ntandika vidiyo eno nakugambye nti olunyiriri olukyasinza okubeera olututumu terukusuubizaako bya bugagga. Okitegeera? Lugamba bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka bw'ati. N'amuwaayo akole ki? Yamuwaayo afe. Kubanga engeri yokka gy'oyinza okusasuliramu ekibi okisasulira na kufa. Yesu yeewaayo nga ssaddaaka esasulira ekibi. N'amala n'akiwangula. N'akka ne mu bafu ng'afudde n'azuukira okuwangula okufa. Wabula mu bulamu bwe obutuukiridde asobola okutwala ekifo kyo gwe n'akuwa obutuukirivu bwe singa omukkiriza. Katonda asobole okukulaba ng'oli mutuukirivu kubanga obutuukirivu bw'olina Kristo yabukuwadde olw'okukkiriza. Kakati olunyiriri olwo lulimu ebintu bingi nnyo. Bw'atyo Mukama bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu bw'ati nti buli amukkiriza aleme okufa wabula afune obulamu obutaggwaawo. Kale njagala okutegeeza nti oli singa ajja ng'alina byakubulira ng'agattako ku byawandiikibwa, manya nti obwo bulimba. Obulokozi buli mu kukkiriza Kristo yekka. Tewali kirala ky'oyinza kukola kugattako ofune obulokozi obusingako awo. Tewali ky'oyinza kukola kakasa Katonda ayongereko ku bulokozi bw'akuwadde. Obwo Kristo bwe yakuwa wamukkiriza bwebwo. Tewali bifo bya ku mwanjo. Tewali mbuno bw'onookola bw'oti ne bw'okola bw'oti n'okola bw'oti then gw'ojja kufuna ekifo ky'oku mwanjo mu bwakabaka bwa Katonda. Okitegeera? So n'olw'ensonga eyo ebikolwa bye tukola ebirungi Katonda yatusobozesa. Tetubikola kufuna kugwanjwa oba kwagalwa. Katonda atwagala ennyo. Tetubikola kufuna kwagalwa Katonda. Ebikola ebirungi tubikola olw'okubanga olwedde Katonda akola ki? Atwagala. Katonda olwedde akwagala. Kati buli kyokola okikola olw'okuba akwagala, si nti naakwagale. Okitegeera? So tewali ky'oyinza kukola kugattako ku kwagala kwa Katonda gy'oli oba okutoolako ku kwagala kwa Katonda gy'oli.
so n'olw'ensonga eyo buli kyokola kikolenga nga tolina kyogenda funamu, kubanga byonna bye weetaaga obanga oli mulokole wabifuna dda. Obanga wakkiriza mu Kristo, Bayibuli etugamba buli kye weetaaga Katonda yakikuwa. Mukama bankuumire. Oba olina ky'obuuza kyonna kibuuza mu comment section. Tuba tuna subscribinga nja kubalaba mu video eneddako. Mukama bankuumire. Mubeere bulungi.